12 egiyise banna Rotary batandika kaweefube w'okulwanyisa ekirwadde kya Kkookolo nga bayita mu kudduka emisinde okusobola okusonda ensimbi ezigula ebikozesebwa mu malwaliro ag'enjawulo okuli nsambya n'emmengo. Mu myaka 12 gino banna Rotary basobodde okukungaanya ensimbi ezisoba mu 4,000 era ng'ensimbi zino basobodde okuzigulamu ebitanda mu malwaliro okuli nsambya n'emmengo ekyaviirako abalwadde okwongera okufuna obujjanjabi ekitabaddeewo. Twakafuna biliyoni 4 mu obukadde 400 ng'era zikoze emirimu egy'enjawulo okuzimba eddwaliro, okuleeta ebyuma eby'ekikugu, okusomesa abasawo n'okuteekawo etterekero ly'ebyuma eby'enjawulo gye bayita banka omuteekebwa ebyuma eby'obukugu ennyo nga ekizimbe ekyo kizimbibwa era kigenda mu maaso. Kati enkya ya leero banna Rotary nga bali wamu ne banywanyi baabwe okuli Ministry y'ensonga z'amawanga amalala, BBS Terefayina, CBS FM, Centenary Bank n'abalala bakedde kutongoza Emisinde mu Mubunabyalo ekigenda okubeerawo nga 27 omwezi guno ku mulamwa ogw'okulwanyisa endwadde ya Kkookolo. Bw'abadde atongoza emisinde gino, Minisita omubeezi avunaanyizibwa ku nsonga z'amawanga g'ebweru, Ambassador Odipa Philip asabye abakulira ebitebe by'amawanga amalala wano mu ggwanga okukunga bannansi baabwe okwetaba mu misinde gino kuba nabo endwadde eno eya Kkookolo tebataliza. Okulwanyisa kansa kya buli kinoomu ate tukola lwa bulungi bwansi, lwa bulungi bw'abannansi. Mukimanyi nti nno abali wabweru wa Uganda bulijjo bakikola nga bayita mu embassy zaffe wabweru. Kati no tusazeewo tuyite ne bannaffe mikwano gyaffe embassy ziri wano ezawabweru zitwegateko kubanga nabo bana Uganda kati bali mu Uganda. Woniira akubiriza abantu okwettanira okukola dduyiro kw'ossa okukendeeza okunywa omwenge sinakindi okuguvaako okusobola okwewala okukwatibwa ekirwadde kino namutta. Okulwanyisa ekirwadde kino si kwa Ministry y'ebyobulamu byokkyokka naye bantu bonna kubanga mulimo okulya obulungi, okwefaako obulungi, okulaba nti nno togejja nnyo omugejo ne guyitirira, okwekebejja nga bukyali. President wa Rotary Club 2013 Mike Kennedy Sebalu ategeezezza nti emisinde egy'omulundi guno gigendereddwamu okukungaanya ensimbi obuwumbi 2 wabula n'ategeeza nti kasookedde batandika kudduka misinde gino abantu beeyongedde okugjettanira n'okumanya ebikwata ku kirwadde kya Kkookolo. Ogenda Masaka, Mbarara, ogenda Soroti, ogenda Gulu, ogenda Rira, ogenda Arua, yonna emisinde gye giri. N'olwekyo ab'e Kampala kye baganyulwa okumanya okutegeera n'abo mu byalo nabo baganyulwa okumanya ensonga ezikwatagana ne kansa. Akulira ebyempuliziganya mu Centenary Bank atubuulidde ensonga lwaki ne ku mulundi guno bavuddeyo okuwagira emisinde gino. Tukyali nnyo part of this fight era tukakasa nti nno bwe tweyongera okwegattako kati nga Ministry twegasseeko n'abalala mwenna bane tugenda kubeerako ne kye tutambuza. Doreen Nakajiri ne Poba Kablindi, BBS Terefayina, Gambuuze. Bwe tugenda mu by'obulimi